Kulikayo mukuumuloko kwe tubaddemu katuyongerewo yo mu kulambula ekibira kino Gahinga ne bannaffe abatwa abeeno naddala ab'e Uganda. Gwenno gye weesiigiranga bye weesiiga bo bannaffe bakwesanga ntontogolo. Had no soap in the forest, so the only soap they could use was these fruits. So they would cut them and then they mix them with the water, and after mixing then they wash the skins and hides using this soap. Okumanya ekimuli kyali kya bbeeyi bannaffe bano abaali mu nsiko ne mu kibira balina bo kye bayita sununu, ekimuli ekirungi ennyo nga ekyo kiteekebwa ku matu ekitegeeza nti nno abatwa abakazi kyabakozesanga nnyo okutengula abasajja. Akaza akabuca nkaguca yarangiza kubuca akabwambara, ubwo yarangiza kubwambara rero ubwo nanje nkabona bwambaye nabona bwambaye nkavuga ati uyu mukobwa araboneye niwe ngiye kujana nta wundi. Mubano bannaffe naddala oyo alina obulwadde obw'omutwe ng'ateeka entontogolo oba ekimuli mu ppiro. Mu kibira eno ekimuli bakitwalanga nnyo nga kya mugaso nnyo era bo tebeegomba perfume yonna era ng'ekimuli perfume yaabwe era ng'ekimuli bakiyita olubukaali era mu lulimi olufumbira. Naza gusohoza nabusiza kuri bwa buriri ubwo ngashaka umukobwa narangiza kumuzana ubwo aganiko gabaga amavuta. The fatwa we would use this plant like perfume. So if one would be after one gets married, we would take this plant on the bed so that the house smells nice. So it has a nice smell. Omuddo, entengotengo n'ebirala ebiri eno byonna bya mugaso nnyo. Akagati bakitaga umukeri. Umukeri dikiri mu mashamba. Wamaraga kuguryaho noneho wamara kuzirya inkeri ameso gagahumuka ukagira n'imbaraga. Noneho naba ndi kuyishaka ifumberi noneho nayibona ubwo nawe namara kuyirasa nkaza kuyikorera nkazana ku cumbi abana bakaza kurya inyama n'umutima gw'amasaka. Wano wetutuuse kati we bategeranga ensolo nga balina embwa amafumu ko n'obusaale era kyabatwaliranga akaseera katono nnyo nga ensolo bamaze okugikwata era ne bagifumita n'okukakkana nga bamaze n'okugibaagira mu kifo kino kyennyini nga bw'olaba bwe batugerezaamu. Abato bano abeeno basinganga nnyo okuyigga embogo. Gwe munanga ali eyo nga tuli mu kulambula kuno nga omanyi ekiyitibwa endege era ze zimu ku zino z'olaba zatandika dda ne bannaffe bano abeeno nga nabo baziyiggisa. Abaana bagiye kurya inyama. Abana bagiye kurya inyama. Make fire to roast the meat. Even would use fire to smoke away the bees. Kujukiza tino bannaffe bano abatwa ab'ekiseera oba ab'ebiseera biri ebyedda tebabeeranga na kintu kyonna okugeza ekibiriiti ate nga babeeranga mu kibira. Ababatwa babeeye gute? Era wano batulaga engeri y'okutandikamu omuliro. Musinga tuba n'omuliro. Naddala nga bayizze abakwasa.
tuhakure n'inzuki. Jukira lisooka kubeera bugumu nga omuliro tegunnaba kutandika era mu kkuma omuliro gwabwe era wabangawo essaala gye baasabanga Katonda waabwe abayambeko gusobole okwaka mu bwangu ddala era bawanyisiganyanga okutuusa omukka lwe gujja era nga bakozesa ekigambo kabaka bakano buki n'ekyaddangako gwe muliro okwaka. Enda guhakura ubuki bagaragaza singa tumuliro mwa abana turenda guhakurira abana ubuki. Bw'abeera eyo wakozesanga ejjirikiti omuliro guluka guvaamu ne bannaffe abeeno batandikirawo. Era nga guno gwe muti ogweyambisibwa okukuma omuliro nga baddaddala bali mu kibira kino era nga guyitibwa Dombeya Mukole. Zano twaki umuyaga gutarinda kwakira ngaho mukire vuba turya ubuki we, turya ubuki inzarira twise we, inzarira twise turya ubuki turenda koca n'inyama mugira vuba bayokyanga batya ennyama yaabwe. utusisi maze nitwe twari turagira vuba naho agasitomwa ndenda koca inyama zanako niko ndasikaho inyama. Nene okutegeeza nti nno omuti ogw'ejjirikiti ogwo byewammwe eyo e Buganda oba n'ewalala. Turenda koca n'amara mwa ngize inyama yose nenda kwirira n'amara nyiyekereza inyama mwa intebe kingi cana duturya n'amara nyiyekereza inyama mwa intebe kingi turarya inyama turarya inyama. Nga bannaffe bano bamaze okwokya ennyama yaabwe mu kifo kino we tuli kati beeyambisanga nnyo ebigere okuzikiza omuliro basobole okweyongerayo eka. Olw'okuba abato bano ba mu kibira kino era baali bamukwano n'ebisodde ebyeno olw'okukozesanga omushe. Oku leero umufumba Animals when they are still asleep and they eat a lot of this to become energetic and also to enable to have good sight so that they are able to see through the forest. Nga oli eno waggulu mu lusozi luno Gahinga otuuka mu mabanda eno waggulu ddala nga ovudde mu kibira eri gye tuvudde biki ate bannaffe bano abatwa bye baakolangayo era nga nolituuse wayitibwa endirimbo oba bannaffe gye bandiise home estate oba gwe alina amakaago embuga ennamba. turi mu mashamba twaga tubitanu tutuyete nk'umuryango ahantu twaga tutuye twahubakaga amazu bw'imiririmbo. Those are the huts which we should build and then we stay there and we call it our homestead. Then also we would identify the caves where to stay. But while at the homesteads we would receive visitors from whether relatives or friends from either Congo or Rwanda, and whenever they would come to visit us, we would welcome them and we would welcome them with a welcoming dance and songs. As we are going to welcome you as well.
Bibyo n'omunange byensobodde okutuusaako ebyabannaffe bano abatwa abeeno mu lusozi Gahinga. Bulijjo tambulanga nange tulambule ffenna eggwanga lyaffe Uganda, pulogulaamu yaffe Uganda Ekkula nga bulijjo Hamani Kalanzi.